Nkwaniriza nate gwe mukwano gaffe atugoberera ate nga nkujukiza nti subscribe updates olutalo kyagera maso wakati w'eggwanga erya Iran, United States awamu ne Israel wetwogera ebintu byongedde okubanga byonooneka nga wetwogera eggwanga erya Iran liri mugenda maso n'okubanga likola obulumbaganyi awali amafuta, awali emmeeri z'amafuta, awali buli kantu akayitibwa amafuta. Abakulu bano bongedde okubanga bakola obulumbaganyi era bwe twogera ebyamafuta kati byongedde okubanga byonooneka era kati amafuta galinye okusinga ku bbeeyi kwe gabadde. Kigambibwa nti tanka z'amafuta zongedde okubanga zikumibwako omuliro. Irani egenze maaso n'okubanga nate eddamu okola obulumbaganyi awasibuka amafuta, buli kiyitibwa amafuta kigenze maaso n'okubanga kikolebwako obulumbaganyi. Kigambibwa nti tanka ez'amafuta ezisangibwa ku mazzi ga Iraki zalumbiddwa dda era nga zakute omuliro, era okusinziira ku gava mu UK kigambibwa nti waliwo vessel endala esangibwa ku Persian Gulf nayo yakoleddwako obulumbaganyi, era kigambibwa nti eno ye vessel ey'omukaaga mu nnaku bbiri eyakakubibwa amagye g'eggwanga erya Iran, era kigambibwa nti kati ebbeeyi y'amafuta erinye kakati kwe twogera esuka ku $100 mu kiro kimu, era nga kigambibwa nti embeera eyongedde okubanga eyonooneka, era nga bano bagamba nti essaawa yonna amafuta gano gandirinya n'okusinga ku $100 okusinziira ku mawulire agava mu gwanga lino erya Iran. Kakati US President Donald Trump yavuddeyo nate nayongera okubanga akikatiriza nga agamba nti US yawangula dda olutalo luno wakati w'eggwanga erya Iran ne Israel awamu ne US, era abakulu bano bagamba nti newankubadde olutalo lukyagenda maaso n'okubanga lugaziwa, newankubadde olutalo lukyagenda maaso, US President Donald Trump ye yayongedde okubanga akikatiriza n'agamba nti olutalo baaluwangula dda, newankubadde tebamanyi ddiro olugenda okuyimirira, newankubadde tebamanyi ddiro bagenda okubanga basirisaamu ku mundu, naye nga bo bakimanyi nti bo baawangula dda. Kigambibwa nti amagye g'eggwanga erya US mu butanwa gagenda maaso n'okubanga gakola obulumbaganyi ku ssomero ery'abayizi abawala mu ggwanga erya Iran, era nga kigambibwa nti abaana bano abangi bakafiiramu, abaana basoma mu 168 be bakafiiramu, abasomesa 14 be bakafiiramu okusinziira ku mawulire agava mu ggwanga erya Iran, era kigambibwa nti abantu bano abakafiiramu bo bakyagenda maaso n'okubanga bagakaaba, ate n'abalala abasinga bafuna ebisago era bakyagenda maaso n'okubanga bafuna obujjanjabi. Okusinziira ku mawulire agava mu United Nations kigambibwa nti abantu abasoba mu 3,200,000 abannansi b'eggwanga erya Iran be badduka mu maka gaabwe, era nga bano bagenda maaso n'okubanga banoonya obubuddamu, tebakyamanyi eka ne mu kibira, era nga bano bali mugenda maaso n'okubanga bayingira amawanga amalala awamu n'okubanga bafuluma ebibuga omuli entalo nga bayingira ebibuga ebirala mwe basuubira okubanga abayinza okufunamuko kalembereza obanga bayinza okufunamuko ku mirembe. Kakati United Nations eyongedde okakasa negamba nti bano be bantu abakakibwa okudduka mu maka gaabwe nga banoonya obubuddamu okusinziira ku mawulire agava mu ggwanga erya Iran olunaku olwaleero, era United Nations yazzeemu nate okubanga erabula ng'egamba nti ennamba eno eyinza okulinnya, abantu bayinza okweyongerako olw'ensonga nti obutabanguko bukyagenda maaso, okulwanagana kukyagenda maaso nga bomu zikyabwatuka mu ggwanga erya Iran, ate abantu bakyagenda maaso n'okubanga nate bakafiiramu, era nga kigambibwa nti abantu abasinga ennamba ennene yasinga kuva mu kibuga Tehran awamu n'ebibuga ebirala ebinene nga bano babiddukamu nga banoonya obubuddamu, nga abasinga bagenda eyo mu byalo abasuubira okubanga waliwo emirembe, era nga abantu bano bongedde okubanga badduka nga baagala nti
bataasa obulamu bwabwe. Kakati United Nations egambye nti kakati obutabanguko bukyagenda maaso era kino kyongedde okubanga kibeeraliikiriza okusinziira ku Director Ayaki Ito yavuddeyo mu kiwandiiko kye yafulumiza n'agamba nti kakati embeera eyongedde okubanga etabanguka, ebintu byongedde okubanga byonooneka mu ggwanga erya Iran era nga abantu bagenda maaso n'okubanga banoonya obubuddamu mu bibuga ebirala mwe bayinza okubanga basuubira okufuna emirembe era abanoonya obuddamu bo beeyongedde mu ggwanga erya Iran era bano bavuddeyo ne beekubira omulanga ne bagamba nti kati ebintu biyinza okubanga si birungi yadde n'akamu n'akeddagala. Stay tuned.